tenyike naye alina kugumira mbeera eyo kubanga Mungu yamugeredde abeemu era Mungu bw'anaaba asazeewo ajja kuyimbulwa. Tuyanziza nnyo tuyanzege abagenda maaso n'okutulaba tuli ku You are watching BGPtv, the Father's Heart. Ekibadde mu kkooti nti HAJJI yasaba yeeyimirirwe awuze nga ava bweru. Enkola ya kkooti eno enjuyi zombi zikkaanyiza nti tujja kuteeka okusaba kwaffe mu buwandiike, bali batuddemu mu buwandiike ate naffe tubaddemu ebyo tukanya mu kyalo oba bye baba bawakanya oba bye bakkaanya nabyo. So omulamuzi abadde mulungi kwagambye nti waffe tutaddewo okukkaanya okwo ffenna nga bannamateeka ab'enjuyi zombi okusinziira ku nsonga eriwo, era n'omulamuzi n'agamba nti enkola y'ekkooti ye, so ennaku z'omwezi 18 atuwadde ennaku ezo nga ffenna tumaze okuteekamu submission zaffe, bw'anaabaawo obulumira njala mu nkooti ng'ekwolwo olwo tusituke bwe tuba tuajuwinga naye bye muba mukkaanyaako atiikinga butiikinzi nti kati bino mubikkaanyaako nti wawe mulina obutakkaanya nti oba oli ayinza okugamba kino oba oli n'agamba kino oba ono n'agamba kino, kati ebyo byemusituka okubaganyaako ebirowoozo n'okuwa endowooza zammwe ez'enjawulo. So kyekyo ekirindiriddwa mu kiseera ekyo. Nti abantu bano basavinze ku makyagaali tekitaataganya nedda twabasavinga eyo, that's fine. Kyokolako teba objectinze eyo tubadde tukolamu amendments twabasavinga dda naye kukyusakyusaamu mu wamu ng'oyinza okubakoma wagitaddewo bubi bwebityo ebifaanana nabo batera okukikola najja kyova olaba nti bo bannamateeka banjawulo era bw'okimuwadde agaya sikiwakanya kino kiryoke. Population eri confused. Balaba byokola bipya. Omusango guli mu Majestic Court, kooti ya wansi, osabye mu kooti nkulu, ate kooti ya wansi yaguyita nti guddeyo tubadde bagusindika eno. Kyonnyola anti kati process eri simple. Oba bagusindisa oba tebannagusindika, eddembe ly'omuntu okweyimirirwa ku musango gufaananako bwe guti kuba eri ekusomera busomezi bwekuŋŋaanya obujulizi bwonna n'ekukomiiting ojje wano tebayita komiiting okuweereza eno buwulirizibwe. Kitegeeza olw'okuba eri terina buyinza kuwulira kuba eri tewulira ekusomera busomezi, eno erina obuyinza okuwulira erina n'obuyinza okugabira okweyimirirwa. Okitegedde kyekyo lwaki ogakati kaŋŋende eno gyensabye okweyimirirwa ennaku bwe zinaabanga zikyaliko nga yeerowooza nti ndimu embavu oba applicant waffe oba omuwawaabirwa eri mu kkooti eri alimu embavu kyasobola okubeerawo ng'atatataganya bujulizi bwonna ng'ajja kukomangawo ng'alina abamweyimiridde abalimu embavu. Tewaliwo obuzibu ng'agenda owoze ng'ova bweru. Bangi bantu bayitirivu mu Uganda abalina abakozesa eddembe lyabwe okweyimirirwa ne bajja ne balisaba bakozi ng'ekibakolera. Okusinziira ku kyonyonyodde kitegeeza nti abantu bakyaddamu kujja mu kooti. Abantu ki? Kati nga bw'olabye nti open court. Tewali agigaana ne leero muzzeera muwulidde. So kooti eri open court era ne bwe tunaamala okuwaayo submissions tujja kukomawo nga 18. Kino kyekikola kyanguyiza omulamuzi kubanga abalamuzi abasinga bino ebyokwogera nga bw'awandiika abasinga byabakooya dda kuba oba oyogera oral submissions olwo ng'oyogera n'awandiika ayinza okuwandiika empapula 2 ogenda okuvaawo nga tajjukira komero oyo agitadde oba kati bibakooya nabo ne bagamba mugende muwandiike oli bw'aba alina kyatankana naye akiddemu kati ye abanga agolola wali naga kati bino byonna mukkaanya. Kitegeeza wano tetumalirawo budde bwe mukomawo mukomewo ku bye mutakkaanyaako kubanga oyinza okugamba nti omwami wa myaka emeka kyekyo temukikaayanako. Okitegedde nti ate omwami gy'asula gy'abeera nti nayo tetukaayanako
nti ate abazze okumweyimirira nti ate nakyo tetukikaayanako era agambye muyinza n'okugamba nti tukaanyiza yeeyimirirwe kakati ekyo kimwanguyiza akabugalinge bwe bakaanyiza bano tebawakanya kyova olaba neeri okukkiriza enkyusakyusa agambye nti mwakaanyiza olinaddamu ekigambo nti ddala kituufu twakaanyiza owa state olwaleero tewabaddewo kuwakanya kwonna mu kooti kituvaamu tewabaddewo kyova olaba oli agambye omulamuzi kutugaye nti nga bwe twakaanyiza n'oludda luno olwa state n'abuuza nti bwe kiri era nabo ne bakakasa nti bwekikolaki bwe kiri kubanga kiseevinga obudde bwa kooti bamuyinza okutuula wano okumala essaawa 8 naye nga mwogera wa myaka 5 oba wa 34 naye kati bwe muwa mwenna temukiwa musajja oba mukyandi musajja kakati bwe mubiteeke buteesimbuki mwenna mumulabire si wakwogerera haja ali mu spirit nga bwoga nti owootokanga omuntu naye ate era alina kuguma wajje baga nti omusajja aguma embeera gy'alimu eyinza okuba ekukosa ng'ekuleeta ennyinke naye alina kugumira mbeera eyo kubanga Mungu gyamugeredde abeemu era Mungu bw'anaaba asazeewo ajja kuyimbulwa ekibuzi kirala tuyanziza nnyo tuyanzege abagenda maaso n'okutulaba tuli ku SWAT TV munkofe kummwe abatulaba anived experience ya program kwetuli ekiri wano wakyekino ate wano ate tulaba olutalo olugenda mu maaso waliwo omukazi gwe batera okwenda babajjawo wano eva bwapeta akyalanye kummwe abatulaba Munange oyo muganda wange obuzibu wange wabuli lwakuba nti sometimes abeera ampayiriza nga buli kaseera eddembe lyokuwagira omuntu yenna okwemya n'omuntu yenna alina right kukkiriza emba mpagidde esiyirizibwa yakera makyagamba mbeera ekikopi napanze sibona njagala otegeeza gana ntisibona ekisooka ddala nebaza mamafiina buli fesi yesente nanagimba singa baagala beyiro yonna agirwa sente yonna naweza sente mba n'ebyapa bipa naziri sente nagamba zitamanaizo sente mafiina nagamba sente bwebagalira beyiro oba sente mekuba meka mafiina omusango gwotosokuba nti bagulono webagulono kubanga eggwanga ddamba abantu bangi abali mu musango guno abagala okusigaza obwerufu kyenkubira gavumenti omulanga kiri kimu nti tusabe nnyo abaami bafune obwenkanya abaami bangi bali mu makomera naye nga tebalina misango abalala gye bali abalina emisango tukkiriziganye naye osobola kugamba nti ono bamuguze ono bamuguze ono bamuwadde ssente ogulani olekani ogule tivi ki oleke tivi ki n'olwekyo omuntu waddembe okusigala ku sayidi ye kasitafu n'amazima n'obwerufu HAJJI naye alina maama era maama we waali wano mumula kufuna muntu ng'abantu abalala nze sirina buzibu na muganda wange Nalongo kubanga ne kamera ze namugala gyamutandika okwogera naye okumpayiza kyekisinga okunnuma n'okunnigira nze simba mbeera ku mazima mbeera ku bwerufu ate ekintu nkyogera nga bwe kirina okubeera ekitali kyange sikyewaaniramu nalibaga nti zino sente zange n'ebyapa bya mama fiina atudde wali mu fairway hotel ali aninza agamba kyekiganyi beyiro baagala ya sente meka baagala ebyapa bifaanana bitya bonna bali ku mutambo onokubanga bulagirwa ensi yonna ekyo nze kyensaba mwana aba yakozesa abaana bangi bakozese
naye amanyi g'abantu misango emeka kanso basabye onalibwe basabye mulaba misango emeka bonna bavuddeyo kugamba nti twagala obwerufu oyo kanso baluti mumulaba tasobola kujja mu musango nti omuwa sente mmeka abantu bano bonna bonna nga wobalaba bo bandibadde balaba ekikyamu babira kusayidi emu so kino kitubatera kumumwabya eyawaba yaani eyawaba yagamba talina byapa nakwata kurwana ne kurwana eyogera ku mukazi Zulaiha eyawaaza nabbi Yusufu ne bamusomya ka 10 n'egi Zulaiha akondinga erinnya ly'oyo omukazi bw'osalako so n'olwekyo twegendeza nnyo etwogera musabo gyologere ku saidi ya ajat nalongo njagala gyayogere nawe tugendayo kati Zubeda nalongo bagamba letosonga sente naye alina endowooza ekyera Zubeda njagala tuve wano tuwulize njagala tuve wano tugende mukaba gemutundu bwe baba bagatunze tugende amaka wegali tegana wegali ne chairman w'omutundu wali wano chairman w'omutundu wali wano amaka tegana tundibwa wegali mama Fina mpadde sente zizi sente nogiraba obudulira n'ebyasi nina sente ndala zizi mama Fina yazi ali mufeewe otole zizi namwamba wababawo okweyimirwa kwonna makala byabaifaana bitya mama Fina nina omukyala mutananona ali bweru yange nabo bagambye nti tume okweyimirira ati alibadde kusasula sente nalonga amaka gaali agemutunde wegali tegaliiwo tugendeyo wagambye ganzuluddwa yagambye sinze saidi ya nalo mukyala we yayogedde tewali maka gatundibwa atenjaga nalongo alina eddembe lyeryogera ku saidi y'omwana obe ya ajati forofiga natumaliriza mukwataganye ne nalongo kati muli bamukwano muganda wange ekiruma kumpaayiriza ati bulijjo ate ono muto wange ono muto wange wagamba nti ndi mukadde kitereeze kunze naawe ani mukulu wa oli mukadde nalongo gwebifeemu ani mukulu wa nkusonyiwe n'abaana bano ogenda beetondera abaana ono beetondera bwe bana bamuganya beetondera omwana omuto gimyaba ate nanga gyogere mu Luganda ko tomanyi Luzungu mpaka lakasi ono muganda wange omukola yennaye kwajja kundaga akulimba yagambye ngenda kwabiraga ate omuntu okuba nalongo kanyama kati omusasula mmeka nedda naawe osobola obeera kanyama kuba sayizi y'ebisolo abantu abasinga obeeraga buli muntu olunene omuyita kanyama naawe sayizi ekyokutambula ng'olina omuntu kintu kikulu nnyo twafiirwa moze radio twafiirwa omwana ate era nkolezamu akeesoso ndayefa oli onkalakase kyanyamba okwesabira obukomi ne babumpa ate kati gwe biwankalakate nedda lwaki onkwatanga vidiyo ewuwa ne waluna wankutte vidiyo kyagenda wala era wankuttewo vidiyo ekyo bakinsazeeko era sekida yange yagambe bundakwama ekyo bakinsazeeko naye mpaayiriza nnyo tikulola abantu bakuumibwa bukuumibwa wano kati poliisi nayo eyingiddewo wano tuli buterevu ku SOT TV kuggwe atulaba ekiri ku kooti kyekyo embeera yeeyo kuggwe atulaba angaye mugenda maaso n'okugiraba naffe bwe tugiba tuusaako wano ku kooti we tuli ekiriwo kyekyo kakyankalano ko kamaanyi nnyo nyini ddala akakyankalano kamaanyi nnyo nyini ddala abantu naye nga ekiriwo akoggwe atulaba kyekyo nga bwe mukiraba tuli ku Unrevealed experience kooti yo yakyankalanye edda ne waggulu eyo nengera abali eyo waggulu abatunuulira ekigera mu maaso wano ate bakitegeera naye omusango gwa HAJJI gwe guleese embeera eno nga mugenda maaso n'okugiraba wano akummwe abatwekomeddeko amu bategeeragana amu bwe baawukana amu bategeeragana amu bwe baawukana naye nga sofa ekiriwo kyekyo nga bwe tugenda maaso n'okuba nga tukibaaga wa kituufu oba si kituufu mbu okusinziira ku nalongo oli amaka ga HAJJI matunde ag'emutundu ekituufu kyeki tuyanzanyuse amaka gana ga HAJJI si matunde amaka malamu si matunde ng'ani yagatunda pozi nga nze nakatunda naye nga kimanyi si matunde okujjako bifo mu kutandika
omukazi aleeresa abantu abalambulawo era ne balambulawo ne tumanya nti ne balambula engeri gye baali bamuwaddewo n'abaana bo tiwali yanonooza naye bwe twamala okukyusamu ng'akomyewo ng'agamba tumuguze bakole endagaano nti Hajji amuguziza ne bigaana era amaka g'emutundu egona weegali tiwali kyatundirwa byonna weebiri kyogamba mu mbeera eyo Hajji teyasobola kufuna access ku makaago wadde ekiwandiiko kyonna mu mbeera eyo ebiwandiiko byago si yabirina kozi access gyalina yamupangisa alimu kubanga yamuteekamu access yokka naye access y'okutundayo tagirina mugenda kuuma muti ebintu by'omusajja ono ng'akyali mu kkomera ebiseera ebisinga abantu bebeera mu makomera bagenda okuvaayo ng'ebintu byabwe byonna mana yalemye weewaawo tuli mu kaseera k'okunyigirizibwa nga nannyini maali eyo nga taliiwo naye tugenda gezaako gikuuma agisange nga bweri nga bwe yagireka so fe ebintu bitambula bitya Hajji omuwuliza obulamu buli butya bwe bamukuba mulambula obulamu era nga bw'omulabye olwaleero tali mu mbeera nnungi mulwadde kubanga abadde mulwadde era ebbanga ddene abadde mulwadde nga yalumizibwa ekifuba ng'alwala ekifuba ekyomunda ng'alwala n'omugongo naye nga bwe nagenderayo omulaba ku lwokutaano nasanga nga tali mu mbeera nnungi ng'ali mu mbeera ya bulwadde-lwaddemu naye ne tuguma nga tumanyi olwaleero bayinza otuwa bbeero ne bamuyindirira n'akomawo ewaka n'akoza ng'ava bweru naye tibanamuwa bbeero kyetukyaliko eggwanga lisobole okumutunulira naye limuwa ebbeero asobole okwerwanako ng'omuntu kubanga ebintu byogerwako bulimba si bituufu omukazi ye alina ebyo byayagala bigendererwa bye naye nga si bituufu tweyanzege Hasani batwategeddeko nti bizinensi eza Hajji kakati ezisinga obungi zalina yagamba nti mukwasaganyizeeko sofa byokwasaganya byo bitambula biteruddeyo byekwasaganya bitambula nga bwebimanyi nikibisobola kutambula ng'omuntu yennyini nga nanyini yaba amanyi kanyomero engeri gyajjamu ssente buli kamu naye ffe tutambulira ku ekyo kyennyini naye ng'oluusi naffe nituuka nekikola nekizibuwala naye nga tugenda kuma tugezeeko tukuume ebintu bye nga bwe biri abisange nga bwe biri tweyanzege Hassan eno n'okuleeta embeera kumpi kati nga bweri ensi tesobola kumanya nti oli mukoddomi wa Hajji nti gwe mwana omukyalo oyo kati amuzuzumbya luvannyuma nnyo tumanya nti wali muko eyamuweera ddala ekintu kati ekimuli obubi kyali kiti obulamu tonteekako ekibi nze bannyina ze beenzala yonna gye bali beenzalibwa nabo yonna gye bali bali bulungi era abasajja be balina bampa ebyokulya era bampa akagamba birungi nnyo byenfuna okuva gye bali nze Hajji omusibe yampa omukyala gwe nnina ewaka omusibe ye mukoddomi wange omukyala gwe nnina adda ku Hajji mulundi gwakuna kati Hajji ye mukoddomi wange yeyampa awane gwe bawa yena asigala muko awo kirongoseza bulungi kakati embeera ogirawo kyanga tutambuza tuvaayo ne tulaga abantu ekituufu ekigenda maaso mu famire eno kubanga gwomu kubavayo ne babitulaga olabawo enkyukakyuka olaba nti waliwo essuubi enkyukakyuka y'amaanyi ekisooka kya byonna neebaza Katonda era ngamba nnyo abantu nti omuntu bw'obanga oli mukkiriza Mukama Katonda akuviirayo mu ssaawa w'obeerera mu buzibu nti ensi yonna ne bwekuvaamu Mukama Katonda yaba ki naawe mu kaseera akazibu Hajji mwe yali ensi yonna emuvudde mbagamba omusajja yeebaka ku mwana naye Katonda yali naye n'amuleetera abantu abamu balinnya na nnyonyi kuva Dubai kale mu nsi z'ebweru ne bajja wano balwanirira ensonga eyo n'oluvannyuma lwaffe okuvaayo Mukama Katonda yatuuse eddoboozi ku bantu ne bawuliriza ate nabo ne baverifayinga ne balaba nga byetwogera bye biki bye bituufu leeta embeera yonna eyo yaliwo kati omuntu akubaganya ekifaananyi nti ate omwana nabande yavunda abadde ku ssomero ate omwana nabande yavunda azze atambula ate omwana gwe bakwata ebintu bingi nnyo abantu bye bazze balaba ne balaba ng'omukyala ye mulimba yaseetinga ki firimu ye kale embeera ng'eyo twebaza Katonda n'abantu era kooti y'abantu njebaza nnyo abantu bonna sijja kwebaza muntu ku muntu kutandikira ku ggwe kuba tetulina ssente ze tubawa nti bannamawulire ziizino balooya bali mu musawo tetulina ssente ze tubawa buli omu yenna akutte kyakwata bantu mwebale nnyo ensi mwebale lwanirira Hajji bongere nga balwana paka okutuusa Hajji lwanakola ki lwanaavaayo
kirungi nnyo Mukama Katonda abeere nabo atwongere omukisa tulabe nga Hajji akola ki ng'avaayo ebweru. You are watching BGPtv, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya You are watching BGPtv, the Father's Heart. Ekibadde mu kkooti nti Hajji yasaba yeeyimirirwe awuze nga ava bweru.